Walking
Solo
Wagamba gavumenti yako yamugana okuyimba yali badde akuyimbiramu. Nosima nakuyimbiramu. Ssaabasajja nina akayimba akapya kenafulumiza. Kamangi Katikkiro, Kamangi Ssaabasajja Kabaka yabadde omuyimbi ow'olunaku kaseera kano nsaba nzireke Omulangira David Kintu Wasajja Omulangira Semakookiro era waliwo n'abalangira n'abambejja abalala bangi. Mukama wange Ssaabasajja, olwaleero omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule waali ne baminisita bo bonna we bali waggulu awo mukube engalo ezibaaniriza nti Honorable Joel Ssennyonyi gibadda mu nteeko. Omwaka guno abantu bo bano boolaba wano baamala ebbanga eggwanvu nga bammanja Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka ali nammwe era mmwe abazze mwesiimye. Njagala kubabuulira kino. Muntu ayinza kukwagala kusinga kitaawo. Ffe mu Buganda Kabaka ye kitaffe era yatuwadde obubaka mwabuulidde bwabaddemu ennyingo 12 bwe munaazigenderako 25 mugenda kumumalako nga muli bawanguzi. Emitala w'amayanja omuzira mu bazira owa wano 224 ye John Kizito Lukoma nga temumukubidde mu ngalo. Ate omuzira ow'ebweru emitala w'amayanja ye George William Kizito, bombi bammamba. Ssaabasajja Kabaka asiimye okuwa John Kizito Lukoma epikipiki empyatuku, ekyapa ky'ettaka n'obukadde bwa siringisi 5.
era kansabe omukungu Mike Kawoya Mwebe oleete omuzira mu bazira wano mu maaso g'abeene. Ssaabasajja Kabaka asiimye okubalamusaako. Tubeebaza emirimu gyonna gye mukola era tubakolesa okuyita omwaka gutumalako tuddamu okwebaza essaala zammwe mwatusabira obujjanjabi bufuyiseemu. Tubaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe wanikagenda mu bbanga bote wanikagenda mu bbanga Kanda tukola mu bibiri Mengo ngoka ya CDS 2024 lero nga Desemba sekabakirati bali wabaina omukwano eri Obuganda balina abasakumi ekitiibwa kya Buganda bali wabaina omukwano gwonna bali kabaka waffe kuba booti tuyimbiremu kabaka waffe saidi eno kuyata emikono gya kabaka kwegiriwa abongo kulaluka bwe kabulanyumira omutima